naku lwa kusatu ate mpozi tukulisayo ku mulimu gyo nawe agenda bugezi kumwe gwe ntugaba munange sambyako oberenga ate oboli awo otuuka gyogenda ng'obudde bukyali nga tewaliwo kyekwaso kyonna nti embeera eri bweti oba eri bweti gigenze gitya egyo olunaku olwaleero tukuwa mawulire mpozi oboli awo nga gano ge mawulire gaggaddewo guno omwaka ate ngakuyingiza mu mwaka omujja mwagenza okuziba olunaku olwajjo kukira mawulire asinga gafulumye nakiro nga mpozi ate activist human rights activist omukyala Sarah Birete yakwatiddwa olunaku olwajjo police era police ngeyita mwogezi waayo amyuka omwogezi waayo Rachel Kawala bavuddeyo ne boogera ne bagamba nti omukyala ono twamukutte era tukyakola okunoonyereza n'oluvannyuma tumutwale mu kkooti. Kitegeeza ki that statement julize bulunyo twamukutte ali ku police era tukyakola okunoonyereza n'oluvannyuma tumutwale mu kkooti. Kitegeeza omukyala ono tebannamuggulako musango kubanga tebannagufuna bakyakola okunoonyereza then bagguleko omusango bamutwale mu kkooti. Poliisi yayogedde ebintu ebyo mukyala Rachel Kawala namulaye bulungi. Kuno sigwe mulundi ogusoose nga oboli awo ebitongole ebyo ebikuuma ddembe bikwata abantu ne babasiba mu kkomera nga tebalina misango gye babavunaana nga tebalina bujulizi nga tebalina nsonga yonna ekwasa abantu abo. Wabula kinajjukira omukyalo ono ye omu ku abavuddeyo okubeera nga boogerera eddembe ly'obuntu era statement zasembyeyo okukola nze nzijukira ng'omuntu yali ku Next Radio n'agamba omuntu alina olukusa okumala okulonda n'ayimirira meters 2 n'alinda babala akalulu. Constitution bwetyo bwegamba. Constitution eno abagikola bennyini bibatandise ogiwakanya. Kitegeeza Constitution ya Uganda esinga nfu yeetaaga kutereeza oba oli awo edde mu favor ey'abali mu buyinza kubanga bo bennyini twali tugamba nti oba opposition yeri mu kulwanyisa yemenya amateeka naye nedda buli kintu ekikolebwa opposition kiri mu mateeka kyokka ate abali mu buyinza bakiwakanya. Naye nga abasinga abali mu buyinza olinza okwekanga like 60% baaliyo mu parliament nga bakola amateeka ago mu 1995 nga n'amalala agamu gazi gakolebwako ennongoosereza the same people oba muntegeera. Kati omukyalo ono Sarah Birete yakwatiddwa kigambibwa tebannamuggulako musango bakyamukolako okunoonyereza bamale bamugguleko omusango. Eyo no statement Kawala gye wakoze simanyi wakamaabo gy'ogenda badda. Simanyi wakamaabo gy'ogenda badda kubanga eraga nti mwakoze ekintu ekiyani professional newankubadde mmwe temuswala kubanga okwata oti omuntu atalina musango gwazizza oba gw'otalinaako fayiro ogenda kwekwasa nti oba oli awo yabadde anaatera okuzza omusango kye muyita preventive arrest kyoyinza okwekanga yabadde anaatera okuzza omusango ne tusalawo tukole ki tumuyimirize naye atanazza musango n'omukwata n'omuteeka mu custody n'ogamba kati okole okunoonyereza olabe musango kigwazizza. Kati ani aba yalipootinze ani abaamuvunaana kyetwagala okumanya ani abaamuvunaana eyabadde tannateekayo kusaba ku fayiro ye nga gye mulinze. Omukyala Sarah Birete naye bano babimanyi balengera kugamba welcome to the world welcome to Uganda naye redde oli activist wa ddembe ly'abuntu. Mukyala ono amanyi nnyo amateeka Constitution agimanyi bulungi nnyo era agitaputa bulungi nnyo. Yabadde agezaako okulaga Bannayuganda kiki kye balina okukola
nawa era obuliawo abasinga n'abatunulizi bagamba nti kiyinza okuba nga kyamukwasizza kiyinza okuba nga kyamukwasizza but bw'oba ng'ogenze mu byobufuzi bw'oba ogenze mu byokulwanira eddembe ly'obuntu na biki ekisooka ku lisiti yo kyotalina kwewala wadde okubuusa amaaso ly'ekkomera komera 24/7 libeera likulindiridde komera 24/7 libeera likulindiridde nga tolina bw'ogenda dyewala oyagala oba toyagala olina oddiyingira oba ontegedde kakati awo wetulibala newe katulindire ki poliisi kyegamba bamutwala ddi mu kkooti amawulire tukyakuwa mangi nnyo oba teweeyibaala nga tetunnamaliriza kulonda MP wogwewagira yandibanga ajibwamu okugibwamu kuno oba okuwandulwamu tekwakoma ku Mathias Walukagga wabula ate kugenze kwengera ne ku bantu abalala omusajja gwende wano w'Ebunyoro alumiriza Matia Kasaija okusasula Electoral Commission obukadde 5 ne bamujjamu ne bamuwandula nga beekwasa nti abamu ku baali ku listi nti bamusayiningidde tebamusayiningira signature zaabwe yabbanzibe omusajja ono agamba nti kasita yeesimbawo yafuna amasimu mangi nnyo agamukubirwa ave mu lwokano bamuwe ssente batandika mu miliyoni 4 n'azigaana ne zirinya paka ku miliyoni 3 nazo n'azigaana nga kibaagala bazimuwe alangirire nti avuddemu era yeegaana Mwami Kyagulanyi nti siye president we ajoininge NRM ne bamusuubiza n'emirimu emisava n'agigaana mu kugigaana olutalo lwe lwabaluka mube yali avuganya nabo ne bakola seme ne bagamba nti sente zino oziganye ne zigenda kukolako omusajja n'akitwalanga ekitali ndowooza kya kizitowa nnyo naye oluvannyuma akakasiza n'agamba sente nazigaana era zimaze ne zinkolako olw'ensonga ziweereddwa abantu ng'enguzi nsobola okuvaamu musajja agamba nti bonna be bagamba nti baali tebamusayiningira yabasitula n'abatwala ku Electoral Commission kuba abasinga baali ba foot soldier abalala nga bakansala ne basayininga emirundi ng'etaano ne bagamba kati tukompeyalinge signature size ezimu nti zezimu bw'aba avaayo byabakama n'amugamba you have not satisfied me musajja alina kyayogerera agamba oba ali agala ngende na mmere oba na sweeti ali akkute simanyi bwe batyo gayi bamugjeemu no yali yeesimbyewo Bunyoro nalabye n'omulala wano njagala tugoberere ebintu bino nalabye n'omulala wano eno kamubaleetere wano nga sineyongera ku story endala omulala abadde yeesimbyewo Nakaseke North bamuyise Kayanja abadde azze ku kaadi ya NUP abadde ku kaadi ya NUP ono bamugjeemu era naye ku nsonga zezimu oba ontegedde bamugjeemu ku nsonga zezimu nti emikono signatures abamusayiningira tebamusayiningirangako emikono yabba mibbe ate abantu bano bagamba nti bagenda obbagamba babawa short notice ow'Ebunyoro akugambye nti bamuweereza eyandibadde nga Samoni ku 8 ogw'ekiro nga bamugamba bamuweza ku WhatsApp nga bamugamba by 5:05 abeere nga ali Kampala ku kitebe kya Electoral Commission kiyakola n'akubira ba foot soldier bamusayiningira ne babatwalayo naye yagamba nveiri eri Kibaale simanya wa nga nzije eno kati noono Kayanja naye kyekimu kye bamukoze mikono nolooza gibeera mmeka 10 3 4 oba ontegeera kakati banoonya ngeri ki gye beeliminating abaana ba NUP directly sijagamba mbu indirectly ale indirectly where babajjamu directly baleetebwa candidates nti bazze nga bali unopposed nga bo badde obiraba ewa Mongo ewa baani bagenda babajjamu
obontegeera NUP yali registeringa ba candidates nga 2 plus naye banatera okutuuka mu 10 okusinzira ku bagenda bajjamu abala ne babagula abala ne babatiisa abala ne bakola bye bakoze obontegedde kakati ono yakugambye banguze neŋŋaana ne bantiisa ne ŋŋaana paka le bakozeseza eryanyi ne banzijamu. Sinafuna submission ya Kayanja kikyayogera NUP sinabana NUP eyogera ki ku nsonga eyo but kiddayo ku kiri ndi bakama baffe temweyibaala waliwo ekirala kye baleeta kankireete wano nkisomese waneeno mugenda kitegeera. Waliwo ekirala kye baleeta nti ne bw'onooba oli mu parliament ng'oliwo opposition osobola ogifuluma essaawa yonna olw'etteeka eppya erijja. Bino byayogeddwa omwami Museveni yagambye nti I suggest that if the MP underperforms we should initiate a recall process and gather signatures to remove them before the end of their term. Nti singa bakizuula nti waliwo abaka ba parliament abatakoledde bantu baabwe ayagala batondewo enkola ey'okkuŋŋaanya emikono egikujja mu parliament newankubadde ekisanja kyo tekinnakola ki tekinnaggwako wano bagenda okubeera okulya n'okukomba. Mutegedde be batagetinga tebatagetinga ba NRM batagetinga ba NUP wali bakireetanga ekirijjeno bo bakimanyi bangi bagenda kiisa. Olaba baali bukuŋŋaanya signatures sekikubozi yali anoonya zaaliza serabidde muno katono musobola okunzijukizaamu awo emikono sekikubo byasembyeyo okukuŋŋaanya gyali ku buli bwanguzi ndowooza baali bajja mugundi mu Mpuuga ne banne baali baagala balizayininge kintu ekityo emikono ne gibula kubanga ekintu kyali mu interest yaabwe. Singa tekyali mu interest yaabwe nga balina omuntu gwe baagala aveemu nga opposition emikono gyandiweze n'olukaaga egisinga ate ababaka ba parliament obungi oba okitegeera. Kati mukize mugaane Mwami Museveni olumala okuwangula bwati order paper ekigenda okusookako kyekyo president oba MP singa performinga bubi ajibwemu obwesige balonde omulala. Kati olinza okwekanga balinza okugamba performance obubi bwavaayo eyali owokubiri oba aliwo gwe balabamu yabamuddira mu bigere nga tebagenda nakuteekawo by election nti obatudde mutulonde oba bajja kugamba ate okuddamu okulonda kigenda ku wasting a lot of money kijja tukosting a lot of money. Lwaki tuddamu okulonda ojja kwekanga awantu awamu ng'owa NRM abadde attunkano wa people power owa NUP n'amusingira ku bulunga 1,200 kitegeeza we NUP asobola okubeerayo mwaka nga gumu ne bagamba takoze tateeseza. Kati wano mweteeketeeke mwe targeti mwenna kabeere bajjoero Ssenyonyi kabeere baani mwe targeti mwe targeti. Kati kitegeeza ki bw'oba okola ng'okimanyi saawa yonna waliwo etteeka erijja okujjayo nga terina wadde wewewolezaako. Kolera abantu ku ground mu parliament teesa. Kati tulabe basinziira ku kyo kugamba nti toperforminze oba ontegedde ebintu bino nze nga mbibagamba go ku ground mwanveiringe ebizibu by'abantu abo otegedde mumanye ebizibu by'abantu abo biri ki
Bw'omanya okumanya nti ebizibu by'abantu abiri bwe biti otandika okubikolako by'osobola. Nti ebizibu by'abantu bano mazzi, noonya bw'otuusa amazzi n'amasannyalaze mu kitundu kyammwe. Ebyo bimuwoza mwe mu peace matter takola nguudo takola bijja. Gwe balemereko. Oli ajja akugambe nti you have underperformed. Omugambe bwe nasaba oluguudo mwaŋŋamba ki? Bwe nasaba amazzi neneekalakasa n'okwekalakasa mwaŋŋamba ki? Buli wamu teekayo empapula zo ng'ate okolako ne copies okopingako n'abantu abalala. Kuba kati nze mbabuulidde tageti ya kuggyayo baana ba NUP bonna mu parliament. Ekyo nkibagambye. Target ya kuggyayo baana ba NUP mu parliament. Tugambye tuli mu last hours minutes eza olunaku mpozi ate oluggalawo omwaka ne lutuyingiza omwaka omulala. Webale kubeera mpozi nga ate okola. Ni Mukama Katonda mwebaza okubeera nti akuwadde obulamu ddala obutaliimu buzibu bwonna. Bwe babeera mpozi nga ate oba oliawo bukubeezaawo bulungi nnyo. Nalabye mawulire agatambudde yesterday Mwami Kyagulanyi bwe yabadde ali Kyotera kigambibwa waliwo abawandiise nti convoy ye yatomedde wa boda yatomedde omwa boda babiri mu ne bafa. Nenda Mwami Muhoozi nga ataddeyo akantu noted yakopinze eri n'abaana agamba noted. Ndowooza agenda muvunaana gwa kutta bantu kukoona abantu naye ng'ebbanga letulabye poliisi n'abakuumaddembe nga batta abaana bakuvira ddala kuba franka sente za n'abalala bona nga motoka z'amagezi ezibakoona. Incompetence in Uganda esusse. Four inmates squeezed in space for one prisoner in Uganda. Uganda ranks among the 5 countries with overcrowded prisoners or prisons. Eggwanga Uganda liri mu bifo ebitaano ebisooka. Ebifo ebitaano ebisooka okubeera n'amakomera agalina omujjuzo omungi. Bagamba nti abasibe 4 babanyiga mu kifo ekyandibadde kyebakamu omusibe omu. Abasibe 4 bokyupayinga ekifo oba banyiga mu kifo ky'abantu 4. Oba ontegedde. Ekyo mbadde ngoberera nnyo abaana banvudde mu makomera abo nga batunyumizaako muno babuuza embeera y'ekkomera eri etya. Ne bagamba eri nno mutuuka ekiseera nga mwebaka kabiriizi. Tolina kwekyusa wansonga bwe weekyusa olinza okwebakira munno oba n'omulinnye wabi n'afa. Mwebaka kabiriizi oba kagongo kabiriizi. Bwemma mugenda okwekyusa nti kati kwekyusa bafuuwa wisiro bagamba bannaye kati mwekyuse. Oba ontegedde mulina essaawa ze mwekyusizaako. Si bino biweebaka ewakaawo ne weekyusa ku budde bwonna bw'obeera oyagadde. Mukomera biralamu. Okwekyusa nti kati okyuka otunula eri mwekyusiza ku budde. Mateeka gakola nnyo. Lwaki? Nti omujjuzo mungi. Omujjuzo mungi mu makomera muno nonti because nti abaliyo bonna baziba misango. Wabula abasinga ba political prisoners babasiba lwa byabufuzi ate ne bagaana okubasalira. Nze ndabye omulamuzi Baguma amaze obudde bungi nnyo ku musango gwa Besigye ku kantu katono nnyo akabalemye okusalawo nga bo abayivu bwe bakleimingira nti bayivu. Singa abadde nti obaani bandibadde bagamba dde nti ndowooza mulaba those are hooligans ebigambo ebikozesebwa ku bantu abamu. Naye ddala abayivu mulema mutya okusalawo ku nsonga ey'ekiyivu ng'eyo. Kati bagundi bw'otunuulira bano ba Edi Mutwe ba Sauda Madada bakirewo Kivumbi, they are the people abajjuza amakomera for nothing. They are occupying the space for nothing. Kubanga ebbanga lye babasibye
obujulizi bwandibadde bwaleetebwa dda ne babasalira. Ate eno gavumenti ze simanyi na lwaki ekola ebintu ebimu. Kwata Waiswa mu Fumbiro, musimbi wali mu kkomera, leeta obujulizi musalire, musindike Luzira myaka 5. Abeere eyo tumanye nti aliyo yasalirwa, naye aliyo tasalirwanga. Tasalirwanga nekye tuliko naye nyini nekyaliko takimanyi. Nawe kenyini yamusiba kyaliko tokimanyi. Ali emmere ya gavumenti, occupying a space, ninga obuli awo talina musango oba nga agulina, ninga naye yennyini tamanyi oba alina omusango oba talina musango. Oba ntegedde. So ebintu ebimu twetaaga tubeere nga just tukozesa logic. Bana bakwate bakangemu oba tebaddeyo, oba si kyekyo bakwate basalire, famire zaabwe zimanyi nti gundi ali ku mazzi baamusalira. Dani okubeera myaka 4, 5, 6, 7 tasalirwanga. Ekyo mukibala mutya? Ekyo mukibala mutya? Temulaba nti mwe mulese overcrowding mu makomera. I still insist that my votes were stolen during the 2021 general elections. This is General Museveni also claims his votes were stolen. If all of us don't trust the Uganda Electoral Commission, let voters remain near polling stations after voting to protect their votes. NUP President Robert Kyagulanyi bwagamba. Mwami Museveni yazemu nakola statement nagamba nti nkya kiremerako obululu bwangu bwa 221 bwabbibwa. Kitegeeza Mwami Museveni teyeesiga Electoral Commission, ne Mwami Kyagulanyi teyeesiga Electoral Commission. Kyavudde agamba nti kati ekitegeeza bino mbadde mugamba mbu tusimanya omuntu aveewo meters aveewa dde waka tebijja kukola. Kitegeeza ffenna Electoral Commission tetugyesiga ku bululu bwaffe. Kitegeeza ffenna tubeerewo tukuuma obululu bwaffe. Era nga Kyagulanyi yabadde mu campaigns ezasembye yagambye bannaaye ab'NRM mubeerewo mukuuma obululu bwammwe, n'ab'NUP babeerewo bakuuma obululu bwammwe, kubanga Electoral Commission ffenna tetugyesiga. Oba ontegedde? Ffenna tetugyesiga. Ago nno gabadde magezi ag'amagezi. Waliwo amagezi amasiru, ne wabeerawo n'amagezi ag'amagezi. Kuba wano kibeera kiyamba mwenna, kiba kiyamba mwenna okubeera nga okola ki, omanya nti embeera eri bwetwamu omutuufu twakuume. Nenne ekibakaabya kiki? Ekibakaanya kiri mu constitution ya Uganda. Meters 2 okuva woolondedde odde wali olinde bakabale bawanike kano kaani ka Kyagulanyi, kano kaani ka Mwami Museveni, kano kaani ka Mwami Museveni, kano kaani ka Mwami Yoweri, kano kaani ka Mwami Kaguta, kano kaani ka Kyagulanyi. Oba ontegedde? Mubeere bulungi, mweraba.